Ekibiina kya National Unity Platform kironza abakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda ey'e12. Joel Ssenyonyi alondeddwa okuddamu okukulembera oludda oluvuganya gavumenti. John Baptist Nambeshe asindikiddwa ku bwa kamisona bwa Paalamenti. Paul Mwiru ye nampala w'oludda oluvuganya ono agenda kumyukibwa Aliet Nakwedde. Akakiiko ka paaka kakukulemberwa omubaka Patrick Nsamba wakumyukibwa Sala Lwansansula, ate akakiiko ka Kosasi kagenda kukulemberwa Muwaddanku Nnyingi ng'amyukibwa George Musisi, ate omubaka Betty Namboze aweereddwa obwa minisita obwa gavumenti ez'ebitundu ku ludda oluvuganya gavumenti. Akola ng'omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Rina Zedriga abalondeddwa abasabye okukozesa obulungi ebifo ebibakwasiddwa okwewala obulyake n'okuweereza bannayuganda awatali kubasosola. The members of parliament, those with aspirations who wanted and offered themselves for some positions, kindly note these positions are extra responsibilities in solidarity. It's a service. And those who got it today, it's a test. We just gave you a short rope. You will either hang yourself with it or you will manage to deliver in the best interest of the people of Uganda. Mu mbeera y'emu Zedriga asabye abawanguddwa okusigala nga bakkakkamu era bawagire bannaabwe abaweereddwa ebifo. Say that, I had this expectation that I know you will not, because you know there are more responsibilities that are going to come. There are also still more positions that, for example, the shadow ministers and deputies. These were just the skeleton. So I want to congratulate you all. And as you go to that parliament, it looks scary. But my take is, when fear opens the door, send hope, send courage, send unity. Ebyo nga biri bitya akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NUP kakwasizza Irene Nampeera muganda w'omugenzi Irene Nakimuli kaadi ey'okuvuganya ku kifo eky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala. Abantu 13 be babadde mu lwokaano okubadde Nasuwa Mary, Nakigozloy, Nakitende Maria, Nalujja Betty, Nalusembo Brenda, Namuddu Mary Goleti awamu n'abalala. Harriet Chemutai, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP, yalangiridde akalulu kano nga bwe katambudde era ategeezezza nti ono aweereddwa kaadi ayisiddwa mu mitendera emituufu. Akulira ebyokulonda mu NUP mu Buganda, John Mary Sebuufu, awanjagidde bonna ababadde mu lwokaano obutakiikira kibiina nsingo wabula bakolere wamu ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala NUP ekiwangule. N'olwensonga twagalanga akakiiko k'ebyokulonda ku lw'ekibiina kino okusaba abantu b'e Kalangala bagema n'obuzi bwatuwulira ate ke mwatuwadde n'abamu ku ffe twabaddeyo mulaba wano, abamu ku ffe twabaddeyo ne tukwata ku ntunuusiza abantu b'e Kalangala batukakasa nti bannange oli omwana oli muganda w'oli ffe gwe twagala bigande beera nti ffe gwe twagala ali max ne zirinnya ez'omuntu oyo n'awangula pepa wano nga yagikulembedde n'abatate mu pepa tobulya olwa bamusinzeeko balizo gatatu tumaka ng'alina ebitundu 8 n'obutundu 2 ku buli 100. Ye Nampala Irene akwasiddwa kaadi y'ekibiina ky'NUP ategeezezza nti mwetegefu okukolaganira awamu n'abakulembeze ssaako abawagizi mu kibiina ekyo okufuna obuwanguzi. I received this plaque not as myself, no, but as a sister to Honorable Nakimuli Helen, the late. Nakimuli prioritized Kalangala so much. Mbaniriza mwenna ababadde olwaffe. I have accepted what is being offered to me. Paalamenti ya Uganda yakusalawo akawungeezi ka leero ku kusaba kw'omukulembeze w'eggwanga okwongera ku muwendo gw'abaminisita okuva ku ogwo ogulambikiddwa mu ssemateeka. Ssemateeka w'eggwanga ennyingo 113 essaawa ekkomo ku muwendo gw'abaminisita nga bano awamu balina kubeera baminisita 42 okuli
21 abajjuvu abamanyiddwa nga ba cabinet ministers ne ba minister ababeezi 21 abamanyiddwa nga ba state ministers. Wabula ssemateeka y'omu aw'omukulembeze bw'eggwanga ebbeetu okwongera ku muwendo guno singa atwala ekiteeso mu paalamenti n'ekikkiriza. Ku lwokubiri lwa sabbiiti eno omukulembeze bw'eggwanga yalonda olukiiko lw'abaminisita olujja lw'abantu 81 okuva ku abo 42 abalambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga. Ku baminisita 81 omukulu be yalonze kuliko baminisita abajjuvu 30 ate baminisita ababeezi bali 51. Baminisita abasoba ku abo 42 ssemateeka w'eggwanga balambika okukkalira mu bifo byabwe paalamenti erina kusooka okuyisa ekiteeso ekikkiriza omuwendo gwabwe okwongerwako. Ekiteeso ky'omukulembeze w'eggwanga okwongera ku muwendo gw'abaminisita abo kigenda kwanjulwa mu paalamenti akawungeezi ka leero era kiteereddwa ku lukangaga olw'ebiteeso paalamenti byegenda okukubaganyirako ebirowoozo ng'olukangaga olwo olufulumiziddwa kalaani wa paalamenti Adolf Mwesigye. Kinajjukirwa nti n'ekisanja ekiwedde omuwendo gw'abaminisita bwe gwali gwongezebwa okuva ku 41 ssemateeka w'eggwanga baalambika era ekiteeso kye kimu kyayanjulwa mu paalamenti n'oluvannyuma ne kiyisibwa. Ekiwayi ky'ekibiina kya Uganda People's Congress UPC ekikulemberwa Dennis Edimu Enapu kisanyukidde era ne kyebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa olw'okulonda munna UPC Sandula Alum nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kulondoola emirimu egikolebwa mu gavumenti n'ebyenfuna. Ku lwokubiri lwa sabbiiti eno Mwami Museveni yeewuunyisizza banna UPC bwe yalonze omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Oyamo Sandra Olum nga minisita omubeezi mu lukiiko olw'abaminisita ekyatabudde abamu ku bannakibiina. Olunaku olw'eggulo obukulembeze bw'ekiwayi ky'ekibiina ekikulemberwa James Akena bw'akyomedde nnyo Pulezidenti Museveni olw'okulonda omubaka waabwe ng'abakulu mu kibiina tebakimanyiiko. Wabula Dennis Edimu Enapu nga yeeyita omukulembeze wa UPC omutuufu mu kiwandiiko kyafulumizza yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okulonda munna UPC n'agamba nti ebyobufuzi by'eggwanga bisaanye okutambula mu ngeri eyo. Appointment ya Honorable Santa etuyamba okuzza omukwano obujja oba oliawo n'okugezaako okugonjoola obutakkaanya obwaliwo wakati wa UPC ne NRM okuviira ddala mu mwaka ogwa 1998. Mu mbeera y'emu Enapu agambye nti kati UPC balindiridde okunyweza obwa Sseruganda n'enkolagana nga bateeka mu buwandiike ebintu byonna ebikkaanyizibwako okwongera okutambuza eggwanga. Ng'aba UPC tulina essuubi nga tusaba nti President Museveni akkirize wabeerewo enteesaganya ng'etwali tuzoogeddeko nze naye eziri formal ate nga ziri structured such that tulwanirira okugonjoola ensonga ezo eziruma abannayuganda awamu. Abantu abakunukkiriza mu 20 be bakwatiddwa amagye ne poliisi nga bano babadde balemesa ebitongole ebyo nga badde balemesa enteekateeka y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA okumenya obuyumba bwe balumiriza nti bwazimbibwa mu ngeri emenya amateeka. Abamu ku bakwatiddwa babadde bawereekereza abakuumaddembe ebisongovu awamu n'okuwakanya okumenya ebintu byabwe. Bano abamenyeddwa ennyumba zaabwe zimenyeddwa era basigadde mu kyangaala n'abalala okukulukusa amaziga era bategeezezza nti ebifo ebyo babimazeemu ebbanga erisoba mu myaka 30 tinga n'olwekyo tewabaddeewo bwenkanya. Bibanja byaffe baagula eka 10 ne wasigalawo eka 10 ne batugamba eka 10 bazisasula naye nga ffe be bagamba be baasasula nga teri gwe baawawadde ennusu olukumi. Ebibanja byaffe ne basalawo babitwalire obwereere amaanyi gaffe naye kale teri kye baatulabula. Ugenda kujja ku makya nabo bagenda kubireka baffe bamere yaffe bagenda kubireka nga babitulegesezza nabo bagenda bireka.
muli babi bagenda kubireka tejagenda kungula nsena agimaleyo. Ennyumba zino ezimenyeddwa mu kikwekwete ekikoleddwa zeeze zaateekebwako obulambe bw'ekitongole kya NEMA gye buvuddeko nga ekikwekwete ekyo kyakolebwa mu bitundu by'e Lubigi. Mu bitundu by'omu Lubigi ng'abakulu balumiriza nti abantu abo beesenzaawo mu ngeri ekontana n'amateeka. Poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutte abantu 8 bagambibwa nti babadde beefudde abatembeeyi olwo ne banyaga abantu nga babasanga mu kalippagano k'ebidduka akabeera ku nguudo ez'enjawulo naddala mu budde obw'akawungeezi awamu n'obw'okumakya. Bano bakwatiddwa olwaleero okuva mu bitundu okuli ku luguudo lw'Ejjinja, Wampeewo, Punjani awali yafeesi z'akakiiko k'ebyokulonda ssaako mu bitundu by'ekibuga ebitali bimu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti ebikwekweto nga bino byakugenda mu maaso okutaasa bannakampala ababbibwako ebintu byabwe naddala nga bali mu kalippagano k'ebidduka. Rachel Kawala ategeeza nti fayiro z'abakwate kaakano zikolwako era bwe zinaaba zimaliriziddwa za kusindikibwa eri Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti oluvannyuma alungamye ku kiddako. Rachel Kawala asabye abagoba b'ebidduka naddala abatambulira ku nguudo ez'enjawulo ezitera okubeerako akalippagano okubeera abeegendereza era n'okuyambako ebitongole ebikuuma ddembe okufuuza awamu n'okukwata abanyakula obusimu. Oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bantu ne ku mikutu egya social media egy'enjawulo ku bubbi bw'amasimu, okubanyakulako amasimu, okubabbako side mirror zaabwe nga bali mu jaamu ku bitaala bya Jinja Road mu Kampala. Poliisi ya Jinja Road esitukiddemu n'ekola ekikwekweto ng'abakwatiddwa bakuumibwa mu kaduukulu kaffe nga bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka ng'era tukyagendera ddala mu maaso n'ebikwekweto bino.